Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaana abawala naddala mmwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti eya TikTok. Njagadde njogereko nammwe nfunye nnyo message nga abaana abawala mulina nnyo enjogera eyo egamba nti mbadde n'omwami wange naye twayawukanye naye mpulira omusajja nkyamwagala. Enjogera y'abakyala mugirina nnyo naddala mmwe abaana abawala nga bakyabakwana bukwanyi oba nga temunnagenda mu bufumbo, enjogera eyo mugirina nnyo. Mbadde nsaba mumpeeyo ensonga 5 zokka, mpe ensonga lwaki wakkiriza omusajja oyo mugende mu maaso n'okwagalana. Okutwaliza ewamu, mpe ensonga 5 lwaki wakkiriza omusajja oyo mubeere nga mwagalana. Ensonga ezo bwe munaaba muzimpadde nja kuba mbabuulira lwaki temuteekeddwa kwogera kigambo ekyo nti omwami wange yankyaye naye ate mpulira nkyamwagala. Kale okugondezaamu mpa ensonga ezo osobola okugamba nti ekyamazima ekinjagaza omusajja ono kino na kino na kino, ekyandetera okuwaako omusajja ono kino na kino na kino, ekinjogeza nti omusajja ono mpulira mwagala kino na kino na kino. Njagala ompa ensonga 5 ngenda kuba nziwuliriza, nja kuba nziraba nsobole obbannyonnyola ensonga eyo gye njagala obbannyonnyola. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okusindika ka voice ku WhatsApp namba yange, tekirina buzibu, oba osobola okukomentinga wano wennyininyini ku TikTok, tewali buzibu. WhatsApp namba yange eri 07778734 0 yeeyo WhatsApp namba yange. Sindikako ka voice ng'oyogera ng'onnyonnyola ensonga zeezo 5 ezikuleetera okufiira ku oyo omusajja, ekikuleetera okutuuka n'okukuba banno olw'omusajja oyo, ekikuleetera okukaaba ku lw'okuba omusajja yakukyaye. Njagala ompa ensonga 5. Njagadde nsooke mpulirize ku ndowooza yammwe ku nsonga eyo, naye njagala ompa ensonga ezo nga za ssimba nga zitegeerekeka